Kansubire nti mukyali bulungi abalungi abaagalwa ensonga z'ebisiyaga nga zikyakutte wansi ne waggulu ye Jowie avuddeyo bw'atyo ne yeetonda. Jjukira nti emabegako wabaddewo olutalo lubadde lukutte wansi ne waggulu ng'abasiyazi bwe batyo beerangira ne bano ate munnange abatawagira bisiyaga era TikTok lives zonna nga byebyo ebigenda mu maaso kubeera nga beevuma ne beewemula ne beerangira n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Kati nno munnange omwo mwe mwali abantu abasuubiza Jowie nti munnaye bagendagenda bakole ki bookye ennyumba ya maama we. Kale nno munnange Jowie ebyo olwamugudde mu matu bw'atyo n'avaayo ate ku live y'emu gye bakozesa nga beerangira ate munnaye ku luno n'agikozesa okwetonda. Ngenda kuba mukulekerako awo mu maasoko ogende mu maaso n'okubeera nga ate naawe omwewulirirako munnange era ng'ali ne musiyazi munne Naashi. Wabula tulina okumanya ebiseera ebisinga nti ebintu ebimu bye tweyingizaamu oba bye tukola biba tebikosa ffeffeka ng'abantu. Kino eky'obusiyazi abantu abakirimu era nga beewolereza baliyita ddembe lya buntu naye ng'ekituufu kiri nti kino kyakwekwasa kwebuzaabuza. Omuganda ye agamba nti oli aba yeekwata ku bisubi aba anoonya ngeri ya kwewolerezaamu kwegaabasobole okumuleka naye ng'ekituufu kiri nti lino si ddembe lya buntu. Kino kikolwa kibi nnyo nnyini ddala era society abantu bonna bonna abategeera bannaddiini abannamaddala ekikolwa kino eno bakivumirira. Ekisookera ddala oyingira mu kikolwa kino kati nga ffe mu Uganda of course ekintu kino tukirabira ddala ng'ekintu ekibi ennyo ekisembayo. Famire yo egenda kuvumirirwa like egenda kusekererwa egenda kuyisibwamu amaaso ne baba badde babuvunaanyizibwa batya. Baganda abo kwega buli muntu yenna yina kulinako akakwate n'emikwano gyo buli omu essaawa eyo agenda kuyita mu kuswala okutenkanika olw'ebyo gwe nga gwe bye weeyingizaamu ng'oliyita ddembe lya buntu. Kati essaawa eno bazadde ba Jowie yonna yonna gye bali abantu ababadde bakimanyi nti bano be bazadde ba Jowie olowooza essaawa eno abantu abo like bayisibwa batya mu society eyo gye bawangaalira. Kabeere Muna essaawa eno Yesu ali UK era ayogera byayogera n'ava ne yeefuula nti alwanirira abasiyazi. Olowooza maama we gy'awangalira olowooza abantu abategeera bamuyisa batya? Ekituufu kiri nti abantu bo togenda kwewala ngeri gye bagenda kukuyisaamu okusinziira ku biki gwe byosazeewo okubeera nga weeyingizaamu. Bino ebintu bibi nnyo. Ekituufu kiri nti bibi ddala era bonna bonna beewolerezaamu bu ddembe lya buntu ddembe lyaki ebyo byonna byonna bye balimu byakwewolereza naye ng'ekituufu kiri nti kino ekintu kibi era oyo yenna yenna akyeyingizaamu aba mwetegefu nnyo okubeera nga afeesinga repercussions ate munnange ezikirimu nti tezigenda kubeera ku ggwe weka gwe oyinza obbiyingiramu n'odduka n'ogenda munnaye mwezi ensennene naye ate abantu bwe boolesa emabega woba oyinayo ku baana woba oyinayo abazadde bagamba nti omwana omulungi asanyusa kitaawe wabula ate ye omwana omubi munnange avumaganya nnyina era maama wo gwe bagenda obuvumirira nti oba oliawo maama wo bayinza n'omuwayiriza mukazi wattu nti yakola ki ye yabikuyigiriza naye ng'ate beerabidde enjogera y'Abaganda egamba nti bazaala mibiri tebazaala myoyo nti muzadde we yayinza okuba yakuzaala nakola kyonna ekisoboka okulaba nga kukuza bulungi naye munnaye gwe wakula n'oyayuka n'ofuuka omusege. Naye nno munnange ebyo byo society togenda gibigamba bo bagenda kujajinga kusinziira bo nga bo munnange we balaba ensonga we zitambula. Kale n'olwekyo nga tonneeyingiza mu bintu bimu sooka olowooze ng'oba tosobola kwerowoozaako ggwe nga ggwe at least lowooza ku bantu abakuli emabega lowooza ku bazadde bo lowooza ku baganda bo lowooza ku bantu mubadde owangaalira. Ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini kankulekereko akatambi kano komenti yo gintereko ate awo wansi munnange mu comment section. Sizagenda kwokya ku lw'obusiru bwa muwala wo biki munyambe muve ku mami wange nze natotegedde yasamireeyo naawe munyambe muve ku mama wange akuze kale asigaddeyo akuze asigaddeyo afune naye wamuteeka wamutuusa munyambe bijja kuggwa bire. So simanyi oba mwena Oluganda mulutegeera mutalutegeera simanyi ani agenda baddiramu naye comment section enebeera mu Luzungu abana musobola okusomera awo. So guys ndi wano ekyoka ku byonna ndi wano eno okwetondera abantu bonna abalowooza nti no Jowie yabavuma
mwenna tuli wanene okubeetondera tetujja tema mannya engatto bwe zituuka yabazambala. Ekyokubiri njagala mbagambe nti nno comments zendabye wano wansi nga abantu abagamba nti omwana omubi avumaganya nnyina. It's okay. Abazze nga bagamba nti omwana omubi avumaganya nnyina ngenda ba educating ekintu kimu. It's too bad ntukulidde mu Africa ensi ey'abantu abatategeera what rights are. So singa okeera ku makya n'ozaala omwana wo bwe mubanga mugamba mbu muli bazadde omwana wo naakola ebintu gwe nga oluusi obimanyiko but you can't control their life because gweokimanya omwana wo aba akuze nga muntu mukulu akuze yeesalirawo ekyokwagala okukola. Maama wa Jowie tasobola teeka Jowie omuguwa mu bulago amutuge because of what she's doing, you understand? Tasobola. Kyembadde mbasaba kiri kintu kimu, respect her mom. Bwe mubeera mwagala kuyomba muyombe mutuvume nga bwe mwagala muli baddembe naye omuzadde mumujje mu bintu bino. Omukyala muntu mukulu. Guys, have some respect please. Buli kimu kyonna ekigenda maaso kimulumya omutima. Jowie yabimanyiira bino ebintu. She assigned for this ng'agenda kujja ku live. Mujje abazadde mu bino ebintu bya media. Sente muzina naffe tusobola okuteekamu naye bino bintu si byabazadde, si kuteeka mu bazadde. Teekamu sente kale banoonye Jowie bamukube nga bw'oyagala okakkane, naye si kuteeka mu sente ate kwatakinga muzadde wa muntu. So guys, ffe tetugenda kulwana kubanga tetusobola kulwana. Abantu kyemwerabidde mumanyi abantu abamu nti obulamu bw'abantu abalala mubulina mu ngalo. Katonda yagaba obulamu. Tomanya nti ogendako bakamubulira osirikira omwo oleme kuzuukuka obusente bwo bwonna obuleke ku nsi. Ngate ezo sente wali zikozeseza noyamba abanaku noyamba abatalina. Eno video enda gikola nzijeko n'enkofiira leero. Eno video enda gikola nga siri mu nkofiira. Jowie nakulabula nzize nkulabula mu video nyingi ne nkugamba ebintu byoyingidde ebisiyaga togenda kufuna mirembe ne banno bangi bagenda vaayo bakaabe tosobola yingira mu bintu bya bisiyaga n'olowooza mbugweka gwe kigenda okunyiga. Ekyo ekintu kisobola okunyiga okuva ku famire yo, maama wo, muganda wo n'abaana bo b'olizaala n'emikwano gyo gyonna. Abantu batandika okusosola, batandika okukuboola n'osigala ng'olina abo bokka, ng'olina akakundi k'abantu nga bana nga bw'olina mu bulamu bwonna kubanga teri mukwano gwo nga ayinza kwagala ng'oli musiyazi. Mikwano gyo gyonna gyakuvaako lwakuyingira bisiyaga lwakuba abamu tebaagala kukugamba. Nze nkikugamba olaba nzijjako enkofiira n'enzigala nawo omanya byenjogera bituufu. Twakugamba toyingira ebisiyaga kati otandise okugamba abantu mbu simanya Sefuko agaba ennamba ya maama wo, simanya mbu maama wo ne bamutiisatiisa. Kikyo kye wayagala era kyogenda okufuna. Nange Sefuko oba ogirina ennamba ya maama wa Jowie gimpe. Olina omanya nti ekintu kye wayingira si kirungi. Bwe kiba nga kirungi lwaki bakubira maama wo okaabakaaba obuziga? Okimanyi bulungi ekintu kye wayingiramu si kirungi. Kati ogamba simanya nze ku maama wange ntabuka, nze ku maama wange nzita omuntu. Naffe ku bisiyaga tutabuka. Era ku bisiyaga naffe tutta omuntu. Temugenda tutiisatiisa wano muleete ebintu byammwe naako kabbaaka akawala sitera ko saga na kogera okubaba naye kalina amannya amabi, kalina amannyo wano. Kali era waona gwe noba musajja kubanga ne woba mukazi era oba mubi ke kani ako kabbaake akakazi totutiisa ne wono kaabo obuziga obuliwa obuziga bonna obwaggonya kye wayingira kyekyo otandise kifunamu mpola ate kitandika butandisi. Sefuko mbe namba ya maama wa Jowie. Jimpe nange mukubire mubuuzeeko mugambe gyebaleko. Muwala wa alizaala owulirewo ekiruma ggwe mbwaggwe ogenda kukaaba. Mwenna mulina okukaaba. Mulina okukaaba. Pane enkofiira yange. Video ewedde era ngikoze siri mu nkofiira. Message ekutuukeko ndi mukambwe nnyo today.